olwo tutuuse Baghdad ku kisaawe ofiisi zeetu kimye tugenze ku ofiisi tutuuka batuggyako amasimu batuggyako byonna ebitukwatako kati tuyingira batugamba muyingirawo tusangayo abantu abalala batugamba nammwe muzze kofe ekikyamaanyi ne gatuggwa bano ne batandika otulombojjera ennaku eri ku ofiisi twatya nnyo ne tukaaba tugamba Allah yalina tusaasira buli omu n'asaba mu ddiini ye bannaffe ate abaali baluddewoko ne batugumya ne batugamba mugume tetulina kyakola akati ne tubeera mu eyo embeera ne tutandika okukola nga mmotoka zijjeza ofiisi ku makya ne tupaakinge ne tugenda ne tukola ne batukomyawo ekiro naye ng'obuzibu batukuba ofiisi bakuba nga batukubisa batuuni ate ng'akuba omwana omuwala ng'alinga alwana ne musajja munne omuntu toli kumuddiza naye ng'akuba n'akulinnyirira n'akuba buli wasanze n'akwambula empale n'akusooseka ebiti mu mukyala nga batukolako all forms of violence tukola ne batusasula bakola bye baakola byonna ne tubeerawo mu eyo embeera abaana bagwa eddalu olw'embeera gye batukoza gye batukola ebintu bye batukola bituleetera obuzibu ku bwongo batuni agisobola ogikutuuza ku mutwe namunange gwe yakuba batuni ne mmenyekera mu mugongo ne batuni wetuuka okumenyeka abasajja batukola bubi kati nze bwe banga bamukiyumba after 4 months ze namala ku ofiisi kiyumba kye banga bamu era bantunda butunzi mu buddu wakati embeera gye ndimu era yangoberera ofiisi yangoberera kubanga ndi omulundi gumu mu 24 hours kyonna kye basanga kye bampa ekyokulya asobola okumpa ekigaati ne green paper nga mulamba nga bw'avudde mu nnimiro nga bwe nnina okulya ne mbeerako ne nkubirako obulamu ne buli kyampa nkirya kye nnyinza okugamba ne bye nnali sirya mbirya okulaba nga mbeezaawo obulamu nansibira mu ruumu kati saa zino kyali mu ruumu saa zino 3 azigula saa 6 ogw'emisana nengenda nenkola nyumba nfunda musawe mumba ngimaze awefuna access ku kiyigo nenfuka nenfuna wuzo nenkomawo nangamba ddayo mu ruumu nampa akacupa k'amazzi ndammu naasibawo awo okuddamu okuzigulira nzigulira saa 5 ez'ekiro 4 nengenda nennongoosa era bye nnongoosa nengenda nenfuka era naddamu naasibawo paka ate nkeera saa 6 mu wiiki naaba omulundi gumu natuuka mu ruumu natuuka wano nangamba engoye zange zonna nzisuule nga nakatuuka engoye zange nzisuule agenda kungulira engoye empya nenkwata engoye zonna ze nalina naye nga mbesuula zonna nensawo nemugamba zina mbaaya zange ezimu nazijja Uganda nga za bbeeyi nemugamba zina mbaaya zange nzaagala nazijja Uganda nangamba kale nsawo ne bagiwanika nangamba genda kugulira ngoye empya saagala kintu kikadde muno mu ruumu yagenda n'atandika okunsombera ebigoye yampa engoye 5 agateeteeyi n'empale ez'omunda naye empale nga yaziŋŋaana n'empale ezange nanagira tuzisuulibwe mu kasasiro naye n'empale ez'omunda nampa empale enkadde ze yayambalamu nga zirimu n'ebituli n'okukosama nga zaakosama empale ze nnyambala naye mu mwezi engoye ez'ettaano ze yampa anjolezaamu omulundi gumu mashini angamba agigulawo tagala kukatonako kintu kyonna nangamba leeta engoye zo nenziteekayo mashini neeyoza nenzigyayo namala n'agyoza neyeeyoza nga teri mu lugoye kintu kyonna okuggyamu ekisu kyange ndowooza kyaba ategeeza tanzikiriza kukwata ku kintu kyonna okuggyako kirininga wansi ne bwenkwata ku ngatto y'omwana agisuula mu kasasiro omwana bwe ne bwankwatako amusanitayizinga namunaaza ne weeruba luggi tanzikiriza ndukwatako era bwe ngenda bwenti nga guddewo amanya nti anzigulidde oluggi wemba ngenda fuluma era naalunzigulira tayagala nkwate ku luggi yembeera gyerimu naye bulamu bugenda kubanga omuntu okubeera sirya sinywa amazzi gonna gendenya kubanga sirina bwakufuka
sirina bwefuka muno murumu mbeera more than 12 hours, more than 10 hours nga ndi muno. Sirina access ku kiyigo, sirina access kintu kyonna kyakulya, yantegeerera buli kimu. Eyo embeera gye ndimu naye mpulira obulamu bunzigwako, mpulira obulamu bugenda, mpeddewo nsigaza skin yokka kati yebikka ku magumba ate nga nabo babiraba. Naye andaba neeba n'abantu balayika baali tebaagala mukozi, baayagala muntu wa kutulugunya. Kikulu tebamanyi nti nnina essimu. Era balikitegeera n'essimu nja kuba sikyabawuliza naye alhamdulillah, alhamdulillah. Olwobulamu bwe mpitamu Allah y'amanyi, nze zekka nze ekimanyi kye mpitamu ne Allah wange, naye ngezeseddwa ekimala.